Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinziira n'oba ng'ate ogoberera Lubalusewa TV. Abafunye okusoomoozebwa tubasaasirako ate abaviiriddwako abaabwe nammwe ne tubanakuwalirako. Nze Ajje Samuel, puroguramu Nsonga ku Nsonga ku Lubalusewa TV. Tuli ku mikutu migattabantu, YouTube, TikTok saako ne Facebook. Ndi ne Sendija Arnold olunaku olwaleero tukomyewo ate tusobole okuba nga twogera ebigambo. Ssebo buuza kuba tulaba tusobole ate okuba nga tutandikirawo. Abatulaba mwasuze mutya? Kansubire nti mwasuze bulungi, kansubire nti obulamu butambula nga bwe mwabubala. Erinnya n'eddoboozi nze Sendija Arnold. Komyewo era okuddamu okubeeyungako n'okubasaba okwongera okutuwagira n'okutufolowinga. Tugenda mu nnaku nkulu Xmas simbi nga zibuze. Bannabyabufuzi munaatuwa ku nsimbi. Ensimbi zaali zirabise ddi. Tezirabikangako. Abaziina be baazisigaza. Abatalina tusigaliza awo tulina kusaba busabi. Katonda atuteeremu baraka naye ezaffe si nnyangu. Era ffe naddala ffe bannabyabufuzi temutusuubira bba wadde ebibi. Tetulina ate ebiseera ebisinga temumulina otussaamu. Sobole okugenda obbateeseza obulungi n'obbasakira. Sendija, ku ndaba ye ey'ebintu mu ggwanga lyattu Uganda tugenda mu kalulu. Uganda esalawo 226 230 ennaku z'omwezi ga 15 tujja kuba tulonda pulezidenti anaaba pulezidenti w'eggwanga yattu Uganda. Amagye ku ndaba ye ey'ebintu nga gayingidde nnyo amawulire essaawa yakati we tugendera mu by'okulonda ng'amagye twandibadde tusuubira nti saa zino gali mu bya security, gali ku booda zaffe gakuuma n'essaawa kati buli TV gy'olaba buli mukutu gw'olaba waliwo munnamagye ajja n'abaako ekigambo kyakola ki kyatuwaayo si wokka ne gye tuyita bu video tugenda okuba nga butambula busaturatinga nga tulaba nti ab'amagye bavaayo ne banabika okuba nga ate bakampeiningira pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Gwe nga Sendija ekintu kino okiraba oti? Ekisooka amagye tegakyalina mirimu. Gafuuka ga black cars babeera awo tebalina byakukola. Ekirala galoozinga value yaago. Ekitiibwa amagye gekyali badde galina nga UPDF value yavaawo. Ekirala kikyo kye basigazza kwogera kukangakanga. Statement n'amazizi gakola si gokka ge gagikola. Bazze babikola balala nga tobawabudde. Waka tulaba bali buli ku channel ya TV yonna. Buli channel bagenda kujja bagenda tukaisira bazende ku miryango gy'abantu. Abamagye tebalina mirimu ekyo kibasigazza okukola kye kibasasuza. Ekirala ebintu bazze babyogera naye nga babyogera indirect kamiliyoni yasooka obyogerako natugamba agenda wamba Bobi Wine kasita ayitamu Kenzo naye n'avaayo n'agamba abataagala kufa mu ddeeka kiki ekigenda tutta nga be baategeka akalulu. Statement zezimu President Museveni najja n'akyogerako teri agenda tabangula ggwanga teri yamugambye tugenda tabangula ggwanga okitegeera nalweyiso naye najja n'akyogerako alabika asinziira ku principle engeri gy'agenda akuyegamu abalonzi. Talina ngeri gy'akwegamu balonzi ate kati gwe bakuba emiggo agenda tabangula teggwanga mumukuba emiggo n'atabaddiza senga abadde agenda eggulu baali badde tebavaawo twali badde tutandikira awo naye kati eyo gye basigaza fakiti emu yakukanga. Tebakyalina kye basobola kwogera kisika bantu, tebakyalina kye basobola kwogera ne kisika emitima gy'abantu nadda ku sayidi yaabwe, kati kye basigaza kukangakanga. Kiki ekireetedde ab'amagye bano okutandika okukampeiningira Pulezidenti Museveni? Kuba buli lutambi bwe tulaba oli ng'agamba waliwo n'akatambi ke twalabye abadde Kasanda ng'oli ow'amagye agamba omusajja ono abadde wa nuupu nnyo naye tumukyusiza kati wa NRM naye nga Benja yakyogera. Angati amagye ga Museveni tegakyali ga ggwanga. Bino bye muteekako nti UPDF musima Uganda byawa gano galina ga Museveni era waba agoogerako ayogera ku magye ge. Amagye amalina gagabako n'atwala Somalia tegalina byakukola n'agatwala Smart Central Republic biki kyokka nga wano security wennyini teriiwo ye n'agabako n'ebbali. Ubu ne babuulizaawo abantu ne bagamba baabuze tebamanyi gye bali ne batema abantu ebijambiya ne banoonya ababase ne babula. Sawa zino tunoonya faaza naye amagye gakkiriza ge gamuyina naye gamuleeta ddi mu kkooti. Ekyo lwaki ebitongole bino bisooka ne bikubaganamu nga byonna bigaa tetumuyina ate oluvannyuma nti ate tumuyina. Bula bikolwa tebalina bye bakola. Tebalina bye bakola gaddala gwe yattaka weesi bamukwata bakyanoonyereza. Kitegeeza tulina insecurity mu Uganda. Tulemeddwa okukuuma ebyaffe ate tugenda tukuuma ebyebweru tugenda e Somalia ne tugenda wa Iraka yonna Iraka ne tugendayo naye nga bano baffe tetusobola kwekuuma. Osobola olabirira mukazi we n'ogenda olabirira neighbor ng'owaakulemye ate ogenze kulabirira neighbor. Kati ke kaseera ke tulimu ak'amagye
Sendija mu nsonga y'emu yennyini President Museveni yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti babe bagumu bagende ennaku z'omwezi ga 15 balonde wabula kibaati batya kitewali agenda tabangula ggwanga ekirala abasuubira tabangula eggwanga nga principal Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'avaayo n'agamba abantu nti amagye ne poliisi batono ku bannansi yabagambye ekyo mukiveeko temukigenderako buli musirikale gwe mulaba alina amasasi 12 mu chemba ye mu magazini ze ani yamusuubiza nti tugenda tabangula ensi waliwo yamusanze n'amukuba akamani tugenda gitabangula Museveni we yali agenda mu nsiko yagana emmundu 27 yali asinga aboboto bungi teyawangula Museveni atya obukodyo bwenyini bwe yayitamu alaba akalono bwayagala oyitamu kati alina obbakanga nti emmundu emwe bwemu amasasi yatubulira omuwendo ye nga tebagumubuulira kwe gatugenda obalaba kuba yatugambye tubalebale munagezo okukwata kalukireeta nga ndaba batumazeewo tumalawo miliyoni eziwera 5 ate nga waliwo n'abatabalibwa bwe wuwo bakubala ababalaba bebalabako awo abasigalayo be bangi tuli bangi osinga abo ate tasobola tutukanga mukirala mugomu obote yagamba ajja kasanga mu bibira bye Luwera akakuba embooko kakwatufuzaana nengo obote yagamba yagamba ajja kakuba embooko bamugamba akaja kagenze mu nsiko Luwera n'agamba kuweka sange ngenda kakuba mbooko kati nekyatiddemu kati kyatidde efere tetutidde bungi bwa mmundu tutidde busobozi bwaffe obusobozi bwe tuyina obugendo tukumakuma okuyingira Uganda empya bwe bugendo tuyamba okujjako Museveni si kutukanga ye na mmundu emmundu olwedde wezira mayino ziwakeira naye n'asigala ng'aba wano bamulemye bonna ne yattameja Kiggulu tebalabanga yamutta bamunonyeza abuze kikummundu zonna zayina ezo zatugamba batabati abantu uchuli abamu batembakwatanga nakati yali buloga munnammwe yali alabiseeko yamutta kyogamba kuwezo nini mundu zibalina twasobola kulaba yattayo Uchuli zo bujulizi bukyagala abakuba bujingo mulamu bali babalazeeko yebane yinga abakuba Katumba Wamala jeno mulamba bali bakutteko n'omu ne bamukulaga kwezo zo nini mundu ze tuyina n'amasasi esejuli tetebayi onto wali setuli takulimba ali mukutya muzee ali mukutya akadeke katuuse mu mbeera yennyini parliament olakuleggulo bavuddeyo ne basooka ne bikkaananya obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda wabula ekyavuddeyo nga balaga nti obuuma buno buyinza obutasobola kukola bulungi butya kyuma buno bugenda kuba busikaninga ebinkumu oba ekinkumu bwe buvaawo nga kiganyi basikaninga effeesi naye abaka baatiddemu balabye obudde obwakozeseddwa ku muntu omu ng'ekyamazima bwe polling station emu eriko abantu 8 bayinza obutasobola bakola mu budde bonna baagala keeza nakukendeeza bululu bwaffe ne mwaka gulinze nali mu buuma obwo nasomako waliwo bwatuleetera naye buli ekyenjawulo kye bwalina tebwaliko bya feesi bw'oleeta akakongeko okatunuzamu ne kasikaninga kakonge oba ne kasikaninga kundaga muntu awali nniini oba ne kasikaninga eno emabega wali buno binamba nako kanguwamu kaali kanguwa naye ngera tekalina netiwaaka kasobola okukola kwesooka abaddako ne babula ne tukayisira ne tukozesa ffemmani ng'omuntu aleeta linnya lye wali n'omukebera nga bw'omunyigako wali ng'obagamba ono waali kituufu kati kye balina otugamba omuntu ajje n'ebikozesebwa bye eiza ajje n'endagamuntu oba akakonge bw'ajja n'akakonge n'endagamuntu wajja bbaawo abakebera nga ne buli obwoma bukola tube n'ebyokukozesa ba mirundi egi akuuma yakakulwisiza wali ng'omulala w'olukalala akebedde okitegeera buli muntu agenda kujja tulina abantu baffe abalima abakuba buloka atukanga ebinkumu tebikyalabika abalima n'ebinkumu tebivaako ebinkumu bivaako ku basiisi ba capati abasiisi ba capati nga weziba ziweerera omuliro gujjako ekinkumu abalima engalo zino zeeyongera kalabuka fingerprint ejana kalabuka naye omusiisi wa capati nze nagenda okwewandiisa naye nsiika capati ekinkumu kyabula engalo zonna ndabawooko obuzibu obuyinza okutuukawo mu kaseera ako nti tugenda tuuka ekiseera nga tugeze nze nganze bulijjo nnonda ne mu lukalala mwendi ne sendijja tugeze ajenzize akuuma kampandudde nze ngenda vawo nga sironze tewabeewo obuvuyaawo era balanya mivuyo ongamba tati sigenda londera ku mabanda nondedde emyaka nga 2 ate nekira tugenda kwa buli kibayita tugenda kiyiza amagezi tugenda kujja ne application zino ez'okusimu bw'olaba nga kuba hawiddewo gwenyigamu wali omulage polling station yonna ola mabanda
Sendija Arnold Nassala Municipality ngoyitawo kuba kuno ku simu tulina application esobola okkiba ne kwagane wolondera ate nga bere ku commission bagikolako bagikolako kati ffe tugenda kujja n'abantu baffe naddala bali mu bibuga buga ng'osobola obba n'essimu ng'olaba ng'oba obugenda kukulisa jangu nakyo gwe weeyiseewo nze bwentyo bwe nakola ngeze ku nomination nagenda ku nomination nga bagamba emikono mifu kati baalinga bakebera nga nange nkebera eno nga mulaga mugambo oyoyoyo ng'atiikinga abagira eno nga nze mulekamu nga mulaga gwomuga nti wuuyo namuleese gw'omugjewa wendabawo n'okusomooza okulala nti bano be bayigiriza babayigiriza akaseera katono tebagenda bitegeera gwendo waluka neri ku nomination nga n'abaliyo tebabitegeera akutta amannya agamba kati olina emikono gye waleese mufu genda niko munyigira mulimu kulimu ne mugamba eyo ddamu ne yeewuunya ng'okasiga gwoba gwe basomesa kino okikola kati tugenda veno nga nayo tubikoledde buli kateko ke balina tugenda kakolera enteekateeka tugenda kujja ne solution zonna temugenda lemesa abantu baffe kulonda okukereya budde nakulemesa abantu baffe londa kyekyo bwe tuvaako awo waliwo embeera etali ntuufu Frank Gashumba tulabanga ate obwanga yaboolekeza Ssewungu oza kiki wano tewaliwo kabadi bagaba bakulira ku kyalo kyeki baluganda abooluganda be baawukana baba bazibu nnyo ate bonna banyarwanda ne Ssewungu munyarwanda yagaye munyarwanda omutuusi n'agamba Gashumba n'ennya lye bamubatiza alimanyi si ye Gashumba alina ennya lyayogedde awo lya Kiganda oba Kayondo lwaki Gashumba bwe tudda mu kulonda aleetawo ebintu ebyo okulwanalwana okutamuyaye kali yadde anoonya wadda kufuna kusereza Museveni wamulaye kulaale ng'agenze yamaze nadde ewa Museveni yabadde aludde nga tagenda kati alina oteekawo obuyombagano wa Nuupu at least basika attention bamuyite kati bamaze omuyita yagenda kulya ssente Ssewungu yagambye omusajja yakakyusa amannya ng'anooyo nga buli wafeera ng'addukawo aze bw'atyo omufere ate yagudde kwa Musobola Ssewungu besobola bonna bavandimwe lwakuba Ssewungu tayagala amuyita muvandimwe abo banyarwanda kungwe abo nagamba tosobola kusangako musiraamu kwabo kuba ki omunyarwanda nga musiraamu mbonozanga omunyarwanda kibanga kunoonya kimuli kya ndaggu omunyarwanda omusiraamu tebamala gasiramuka tebasobola omunyarwanda omusanga musiraamu nga yewumalu omanya alina byayagala waawo muzikiti alina ali ku mulimu taliiyo babaseveniside bakatuliki gwe oliisangayo omunyarwanda omu nongamba yesimaye yebizimaana Hussein abatulaba tuli ku Lubalusewa TV gendayo subscribing olikinge ate okomentinge tusobole okubanga ate tukuddamu mu video eddako tuli ne Sendija Arnold ono nno nga asinziira wali Matugga ku mabanda aze kubanga ate anoonya obuwagizi eri bannamabanda basobola okubanga ate bakola ki bakuyira obululu Sendija nalabye ku owekitiibwa Lord Mayor Erias Lukwago akalulu ka 221 Lagadi yamwesimbako omukulu yagala tagenda kunoonya adde akalwadde okukuba ekipande naye nalabye omukulu olunaku lwadde lwaggulo nenga akalulu katuusizza abantu waleero nga ndaba Lord Mayor bamutema ensingo oluyimba lwatema nsingo nga ndaba azina ku mazina agenda kukola n'omuzindala ayimbe ajja kuyimbako abali tafuna nga saizi ye bali mwezi atuusiza wano Lord Mayor waffe yafunye weight ye manyi mbikonde tebakuwaga otenkana weight bamala kubapima leero bamuwadde weight ye agenda kukola n'emitasuubira ajja kwogerayo n'ebiralina mu magezi mwebuzeeyo n'omuloodi bamuwadde saizi ye omuloodi waffe omuloodi ate bagwe bamuwadde woomwo mu Kampala sigamba nti bamujja eri sima yajja n'abeeramu omwo bali mwezi ow'omwo ndaba Lord Mayor tatudde Lord Mayor yesawa Lord Mayor ne akakundi ke yesawa kagende Semujju Lord Mayor Bampuuga Segona kagwawaako era abagezigeza baabo kabanamboze Basewungu bayinza osigala mu byobufuzi akakundi ako konna kagenda bali bagera ne Uganda enkadde mwetubalekale tubayingiza mpya abo bafere fere tulinga na bafere twaganye omuntu nga badde atulaga straight nga Lagadi asoyita nti yasoba muvuma kituufu lwansonga taduulira bantu ate yatulaga nti wakkale eri ate yatugambirawo taduula naye abantu batumanyira abantu bali bubi bafudde tebalidde gwe n'otulaga ssente mbweno NRM n'oyita embwayo bagiwe ku nkoko mu kamera wali bamaze wiiki talya mmere noga emmere mugi tulina agiwa yogati furufika yatugamba yogati wange tusize zinywa jesa nenga lw'abaana mbyalo tamayina yogati tamayina bwafaanana kyayonywa wa mujaja
gwe ngodda mu bannayuganda ngo badulira bwoti. Bwe tuva awaawo tugendagendako ewa generation promoter Nobert yakomezeddwawo mu kooti wabula kyembadde sirabangako gwe gwasoose okulabanga eyatugambanga nti be bali mu kintu ngaga nti bannamawulire mu nyambe message ene etuke wa President Museveni omuntu ansiba ye Eddie Kenzo ne mukyala we minister ati Nobert bujuta kimanyi nti wano simulangira anti abanyankola bamu basigaza mentality walowooza nti be bafuga. Nobert naye yatuusa akaseera ng'akaabako bw'ati alina okukaabira ddala oyo munyankole tagwa Nobert tagwa mu kali akabondo kali akabondo nagamba nti waliwo tribalism waliwo nepotism kali akano kalibawo kabondo ka family. Nobert tagwa mu abo agwa mbali abanyankola abalunzi b'ente abalima amatooke n'ennaanansi ababonaabonanga ffe gye bali abo bali nga nempala okugira banga agisibye omusibi tamanyi bagutunuza gye bali eyo nagamba abanyankole bali bubi nnyo tosinga ffe kali Nobert agwa mu abo naye alowooza wasemberedde abalangira agenda fuuka mulangira kumbe naye si mulangira yeetadde ku mutabani wa Kyefali oli mutabani wa Kyefali sebo omanyi abantu beyatta mu lutalo Kyefali kyokka yensi tayira mu lwanyi yeetadde ku mutabani wa Kyefali ne Nyamutolo gwe baatwala Ennebbi nga siwaayo gwe yako Nyamutolo azaalibwa Ennebbi siweeyo gwaga amanya alioga buddeko Ennebbi bwegalonyereza research amanya gava Ennebbi olabe bamulimu Nyamutolo naye entunula ab'Ennebbi babanga balugwala abateesoteese bwe batyo okitegeera eri family yabalangira erina okulya ku ssente za Uganda gwe Nobert olina kufuna bukungumuka ate weefuulanga vumbi n'obeera kwabo n'ababeerako naye yagambye yatuuse n'akolima nalabye nti abantu batandise okukolimira ennaku zino ddala yatuuse n'agaa nti twalaba abaali batambulira mu motoka zi convoy kati gwe maanimu abakyatambulira mu emu era kyeyaddamuga nkituufu ne mutaani wa Kyefali akimanye nti naye akaseera ke katuuka teyenkana bakayuula bamama mbabazi nabo baali bamaanyi nnyo singa ye teyasoma nasoma bali baali baasoma nolabagoba bali ba diplomat olwogwe kakyere oba oyagala kyakaseera ke kajja aleme kuyisa bubi banne Eddie Kenzo abo ba Nobert aleme bayisa bubi bamusooka mwenyale nalabye Sheikh Gugwa amwita Sheikh Gugwa ng'agamba nti waliwo yamulumbye n'amugaa lwaki owagira omukafiri anti muwagizi wa President Museveni n'abuuza ye principal Bobi Wine ye musiraamu n'agamba omuntu gwe yandibadde awagira ng'omusiraamu talina maanyi ye munyagwa yali eri mu byakulya bye yalusanye awagira ddiini oba anoonya nkyukakyuka Sheikh Gugwa alina emyaka ebiri eyo statement yasozi zikola bino tetuwagira madiini tetuli mu lutalo lwa madiini singa tubadde mu lutalo lwa madiini twali bali tugaa buli ddiini ereeta ogu omu tuli mu lutalo lwa kukyusa ggwanga tuli ku lutalo lwa kuddira abanyigirizibwa nabo babeeko obulungi ng'oleeta taddiini ngu baamugabe bakyawagira baddiini oyo baamutumye kukola bwe bitu byalina okwogera nagamba okudda ku sayidi ya NRM eizo olondawo okusiri waliwo okukutegeera oba okulaba oba okufuuka muzibe ng'ate olaba kati bwe bagugwa ategeera naye alondawo butategeera buli lutalo lwe tulimu lwa kukyusa ggwanga lwa kununula ggwanga si lwa madiini tayita lutalo lwa madiini mu mbeera ya kukyusa ggwanga amawanga gali mu Uganda gawera n'ekikumi oba amadiini agali mu Uganda gasukka ne mu 15 kati tuli mu lutalo lwa wamu tetuli mu byabalokole tugenda mu Uganda mpya tatuleetera olutalo abasiraamu basinze osibwa abasinze buli muntu obukole bwano mu Uganda bwa musiraamu waliwo John ateze bommu Sheikh Gugwa naye aleme tubo kwebuzaabuza yali awiddeko John nga yateze bommu oba yetabiraba anti kyegambye yalondawo okuba muzibe ng'alaba aleme tubuzaabuza tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga Sheikh addayo sale sunna ekiro Allah akuwa amagezi n'okutegeera akuwangaazizza akukuume sunna yeriwa y'ekiro ku ssaawa 9 awo Allah abaawulira bulungi batugaa nabbi abakumpi abagenda kumuwulira bulungi amanyi kikyalina okwogera asobola omussaamu amagezi n'amuwa ebyokwogera Allah byatasobola n'abisirika asirike busizi baseka bangi abasirise nibalaba ekigenda mu maaso naye nga tebalina kyakuba ne basirika kati atuyamba asirike akite buti tumanye nti yasirika asirise teyejjusa okay bwe tuva awo tugendagendako wa principal Bobi Wine ali yabadde olunaku lw'eggulu yabadde Serere ne basoose mutawanyamuuko ggulo limu nga bulijjo baali bamuganyi n'okwebaka nitulaba ekinyinja ku SBK
otambula nnyo mu byobuwanga tegezola abaana nga bagamba kivunnamye kikoze kitya awo gwe mu nsi ey'emyoyo waliwo ebintu ebikolebwa nga nawe olina okwewa ogimanyi oba ekyo gye baleese kireeta ng'ani akireeta gwe pulezidenti Gweni ozirabawa gwe ozirabawa oziraba emirundi emeka kyenyo ekisinga okuweebwa ekitiibwa wano era ne bakusaba ng'okisoosibwa kye twajjako ne kkala zaakyo okirabawa kyategedde omukulembeze addako mulimu ebintu ebigenda okweyoleka ng'obubonero nabbi tewamuwulira ono yani profeti ani aliwa ono abeera okwo Matayo tewamuwulira ng'ayogera ku Uganda yatugambye n'enkuba egenda otonya ndaba efukumuka ennaku tekugamba ngo Kyagulanyi yaddako era yagamba we bamulemeseza wagenda bbaawo mujja kutujubisa waneeno tutandika okulya enkoko zaffe dakiika 2 olabanga tuli mu mayumba lwakuba tugenda zirya batukuba emiggo nga mingi nnyo negwe kyolina omumanya akawulu ko twakawangula dda akawulu twakawangula ekirumanga muggo omuggo gw'obukulu guno nga ne muwala waali wali anti omuntu akuba omuggo nga afiirwa bye yabbye aba muzibu nnyo akuba teyeeguya bwolabaddekawo omubbi bwabba ekintu n'akissa abantu n'okimuggyako alumwa purinsipo namulabye baamutaddeko omusajja omukambwe atamalina mukiibi naye ajja kukakkana ajja kukakkana purinsipo tebamwepikirako togamba oyo gubatuwadde talina baana talina baganda be sajja nga mukambwe nnyo talina baganda be ajja sanga muganda we nga yali ne purinsipo eno enkyukakyuka talina gwegenda leka omuyaga gugenda kuzingayo bagambe nti mutani owuuli yagoba Kyagulanyi yaifuutu soja ng'ate gwe obwedde otukuba emiggo bonna bye babawadde okujjawo nga babawadde batazaala oba batuwadde bagumba irako bwe bagobawadde akuume purinsipo mpozi nga tazaala mpozi nga mugumba ate nga naye yabumbibwa bubumbibwa talina baganda be na bazadde be gwe tutya naye nze buli alina omwana ng'oli muzadde nga naye bakuzaala sirina gwe ntya batuwe yenna waliwo wajja otutuuka ekiseera naye awulira ensonyi ku lw'abaana be ne famire ye buli wogirowoozaako n'ogamba naye sendija ebiseera ebisinga ntera okuwulira nga ow'ekitiibwa sipiika wa palamenti maama Anita Among ng'aga nti eggwanga liri bulungi era buli kimu kiri mu mbeera nnungi kezibe service kiki ekyaleetedde okuba nti maama Kadaga bamutwala e Kenya ng'ate embeera wano nnungi wakabiraba sipiika eyavaako yafiirawo yafiira Seattle wano tewali malwaliro Lukwago bwe yali ajjanjaba road mayor bamutwalawo Magakani ya wasima ya Kenya wano teziri tegaliiwo Anita Among negwe mulimu abantu abalina okwogera nga tolina nabbawuliriza be ba Anita Among abo tolina bbawuliriza wanadde manye embeera engeri gyeri naye kenyini naye kenyini olunalwala bagenda mutwale basobola mutwala ekiruddu nagamba Bebe Cool ayagala Uganda empya erimu bulungi bwansi tazalyanko mwana wa bonna beebweru abantu bali malwaliro oba wano sente zaabwe entono nga bagatwalako sente nyingi gain kize ba protectinga batugamba reporting our gain is she ziri president Museveni yavudde n'atugamba mwekalakasa naye mutambulira ku nguudo azijjewo tusigale ku zaamini kyogamba twali badde bwe tuti okukomera gwopotenga tewali bwe tuyitaye zirombo yazigaziiza eziriwe zaakoze oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna luli mu Uganda ekyo kimanyi express naye terusobola ddotuwako mu nguudo 2,000 esinga okuba ennungi mu nsi lwe lusinga oluguudo oteeka kubako olusinga kuba lwa bbeeyi lwateekebako sente nnyingi esinga ne ziniyoko tawa ziri eziyita mu bbanga bwe ziti naye olulayo we lutunula nakati tukyalusasulira bw'oyitawo osasula olwaffe tuzaayo sente z'abendi zezo gaini ze baprotectinga mabanja gaabwe ge tusasula tebalina gaini tuprotectinga bw'abanga tuli bulungi nga ntamange bagala tekulwaki tutasula oluguudo nga tuyitako olwaffe sente y'omuswati tusasule sente akomeeza twali tukeewoze twakeewola yanga tulina gaini kitegeeza tewali gaini tukyasasula Kyagulanyi agenda sasula mabanja ffe tulina tayiro muno buli kimu tukirina muno gwe tayiro ya wano neye Kenya omanye enjawulo eriwo ozimba zifuneko 2 ofune ye Kenya naye wano ogikozese ojalaba obwawulo bwa tayiro n'obutali bwa tayiro bino tukola nawe bukunkumuka ebbaati erikolebwa wano tosobola ddirinnyako nga tolinnya wali mutino tayitamu okolota ebbaati nga likolebwa wano mu Uganda omuzimbi atayiminga weyatadde muti tasobola linnya watalinga tayitamu naye agedda ogamanya agaliwo nodikubamu omusumaali olikubamu ng'oli bwe yali eryo naye bino bye tukolebwa wano oyitamu buyisi neyinkyemu
eryekubiramu bo bakola ebintu ng'olina okuddayo ogula emyezi 3 byebintu ebiri wano tewali wano kyetuyina era Kadaga Katonda amusaasirira akomewo naye Allah wanaaba muyise tajja kudda naye ku byalikomyewo naye ekikulu bwe baddayo teboogera ku mazima. Lwe twasemba okuva wano twayogera ku lutalo lwa Shalom ne Junior bwe twogera mukwano gwe Shalom oli ku saidi ya Shalom esaa kati gyali n'enviri teziriiko bamugayo n'okudda nga ne Christmas ewedde Fulufiga Lawuda agamba yabadde ku live n'agamba ngenda muleka so kati Fulufiga w'amaanyi bannaye yage ngenda muleka asooka gyali n'abantu be Christmas alyoka addeyo tuwenda mbere n'emisango ye nga bwe beevuma ne Junior nga tebabasibaako Junior yeetonda okimanyi wano mu Uganda akyasinza obuvuma Fulufiga ayinza baavuma naye nga tawemula ne Google mumanyi ani Google n'oteekamu abakyasinza obuvuma mu Uganda Fulufiga yasooka kuddako Junior Shalom tali wadde mu 10 erisooka mu kuvuma mu Uganda ne Nobert asinga Shalom obuvuma Shalom ekyamusuubiza kwogera ku mazima ku musango gwa Shalom nalabye kooti ng'etudde essaawa emu Shalom ekyamusuubiza kwogera mazima naye era Shalom nze musaze kimu amanyi bagamba tosanye kusekerera munno naye Shalom kimu ekyokuyiga taddamu kwesiba mu basajja abo bani aba bafu baba mu Museveni abo taddamu beberako yali gyali abeereyo yefuula Newton omanyi mu kaseera akonyigiriza bwe weefuulanga nti goli Newton oba wegase ne bali abanyigiriza kituufu olina okulaga nsayidi okusalawo nti bannange Shalom vaayo tugambe bannaye nange ndi ku sayidi enyigirizibwa nti nze sesanga ndi eno ndi eno si byatuferaafera kati Shalom leero tegeera woogwa omanye n'abakwagala kati abo bakutaddeko emisango baagala kutega togenda kuddamu kwogera ku sayidi y'abanyigiriza ogenda kuba kaseera owaana bawaane kati Shalom ofuga bagenda musaako amateeka abeera nga awaana buwanyi abe nga awaana bo aye tayagala kukuuma bulamu bwe kubeera bweru wabwe bamutadde Fulufiga talina byamusiba waliwo bamukuttemu waliwo bamuyina nze n'aba ne Junior ng'agamba nti agenda lompa Shalom nga ndaba alina baakubira paasi baba balimba bakunoonya bakunoonya omulala gwe banoonyanoonya ye Kasuku Fulufiga okwala Shalom naye anoonya Kasuku bamukwatemu kuba Kasuku akimanyi nti ye menta wono era byonna byakola amanyi bisinga kuluma Kasuku Fulufiga ne Junior bateesa babiri baagala kukwatiramu Kasuku kufuna yawe bamunyigira ku kisenge era ne Kasuku akimanyi nti bamunoonya era mukakkamu naye yakakkanye n'alabe Kasuku si yeri enjogera gy'abadde ayogereramu yaga ensi ekyuseemu byonna ye yabimuyigiriza nga tuwumbawumba tugendagenda ku nina eggulire nalabye eryankutteko lyaba VHT bano abasawo b'ekyalo abasawo b'ekyalo kino bali ku peroolo bakolera bwannakyewa naye ng'endajana gye balajana balaga bali baga kusinkana President Museveni embeera mbi ate nga bakola emirimu nnyo nosinga abasawo be batuwa ba VHT bakola nnyo osinga abasawo bali malwaliro ga gavumenti ani abavunaanyizibwabo LC yekolera n'omulimu gwa bannakyewa nga bo kati ffe kumala tulinawo Mama Shadi yaabo teri amusasula bo bwe beekoleramu omulimu gwabwe yagenda n'asaka ndaba bagaba obukerenda bw'ekifuba simanyi buno buki bw'afunayo ekitongole ekigenda muwa ku sanitary pads n'azireeta bo nga bo naye tebasasulwa kati muliza kisaafu nnyo b'ekitongole ne kibawa ku ssente ze bakozesa naye ng'ate omulimu gwe bakola gw'amaanyi bayida we baali badde balina n'eddwaliro ku buli kyalo kwali baddeko eddwaliro ng'ovudde ku LC centers ezibeera ku muluka naye ku kyalo kwali baddeko eddwaliro lyabo na VHT abaana be bakuŋŋwayo n'obbagema n'olwaleero osanga wama abaana abajja ne batwala ku ddwaliro gavumenti eri erwadda ne bava ku mabanda ne bava essanga wa naye nga ku kyalo kwali baddeko nga bagemerwamu ba VHTs era nze nkiwagira nnyo babawe ku ssente omulimu bagukola ate be bantu abasanitizinga abantu ba wansi okubasomesa ku byobulamu bawaayo nnyo obudde bwabwe bawaayo nnyo obudde era batambula ddo tuddo bajja nga basomesa abantu naddala kasasiro ku neeyisa y'obuyonjo buli kimu baalifiiriddwako lwakuba gavumenti yaffe sente eziwa batalina mugaso sente eziwa bakamiriwa oba VHT balinde eri gavumenti gye mugenda mu Uganda ebyaffe tujja bazimbira malwaliro naye bano sente baziwa kamiriwa naye ekisawo kya sente talina wadde omugaso mu ggwanga abalina omugaso ne batabawa ssente
Okay. Tugera kwa tukoma wano. Sendija Arnold gutubadde naye Arnold Sibula abatulaba osobe ne bannamabanda akalulu. Neyanza nnyo mwe n'abadde batulaba n'abatufollowinga buli omu gy'asinziira. Mbagala nnyo mbagalira ddala. Basaba mweyongere otulaba ne bannange mwenna be tukola omulimu gwe gumu Mukama abawangaze. Bannamabanda mbasaba akalulu era nziramu okukabasaba buli wenzi wano n'okukabasaba. Akabonero kaffe Umbrella. Teriyo kifaanana manvuuli mulonde Umbrella wonna buli ayagala oyingira Uganda empya. Tebababuzaabuza waliyo bakabyanze. Njagala okutegeeza bannamabanda. Teri asobola kugula ttooke n'ali wakabyanze ditwala waka. Ettooke bw'oligula oliwa wa boda alina stage. Gw'onaasanga ng'ettooke lye yaliridde n'omukwata bulungi. Ffe aba NUP tulina stage ye Makerere Kavule. Tulina we mujjo tulopa ne we mutusanga. Bakabyanze b'amasaawa Sima Radio bizindo tebalina stage. Oyo tosobola muwa nkoko yo gitwala waka. Ajja kubulako. Temuwa bakabyanze. Ffe tulina we mugendo tulopa era tulina family ye manvuuli bwe tugattira era tusinkana Makerere Kavule. Neyanziza nnyo neyanze. Nawe mwagasseko ne fulaga. Jukira kati fulaga ya Uganda. Bagifudde yano. Okay, tetujja kusuka wano nze Ajje Samuel tubadde ne Sendija Arnold. Producer, director Memo onakulwale bwe tumaze. Lubalusewa TV akumata kumira mpera. Amen. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubalusewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV mazima ku mazima.